Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu nammwe bannange abagendera ddala maaso n'okwekuumira mu kigambo kya Katonda. Tumwebaza olw'obulamu bwammwe n'olw'emirimu egy'emikono gyammwe wamu ne famire zammwe. Olunaku olwaleero twagala okutunuulira ekitundu kyaffe ekyokusatu mu kitabo kino mu ssuula eya20 ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume, ng'era olunaku olwaleero twagala okutunuulira ku ekyo kye tuyita Pawulo wamu n'abakadde ab'ekkanisa eya Efeso e Mireeto. Pawulo wamu n'abakadde ab'ekkanisa eya Efeso e Mireeto. Tugwanidde okujjukira bulungi nti mu ssomo lyaffe eryasembayo twejjukanya olugendo Pawulo lwe yalina okutambula okuva mu Filipi okutuuka mu kitundu kye twategeera obulungi nga ekya Tulowa, era okuyaayaanako kwe yalina okuyingira Tulowa kwali ku musingi ogw'okuba nti oluggi lwali lumuguliddwawo mu kitundu kino ekya Tulowa. Era bwe twagenda maaso n'okwetegereza, bwe yatuuka eyo yamalayo ennaku 7 era n'abasomesa ebintu bingiko, naye mu masekkati g'okusomesa waliwo embeera eyatuukawo eyali ey'omuvubuka eyeebakira mu kusomesa kwa Pawulo, n'amaliriza nga yali atwaliddwa otulo era n'asimatuka n'ava mu kisenge ekyokusatu n'agwa wansi ne bamulondawo nga mufu. Wabula Katonda mu busaasizi bwe n'akozesa Pawulo, yagolokosa omwami ono era omwami ono n'agolokosebwa n'aweebwa obulamu bwe, era ekyo ne kinywereza ddala n'okubuulira oba n'obutume obwa Pawulo. Mu kuba nti yalina okwolekera okuba nga ava mu kifo ekyo olunaku olwaluddako, n'ayanguwa nnyo enkeera ne yeeyongerayo, era twalaba nti alina ebimu ku ebyo ebitabo bye byayagala ennyo bye yeerabira mu kitundu ekya Tulowa olw'obwangu bwe yaliko. Bayibuli tulaga mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri 13. Bwe yali awandiikira Timoseewo yamugamba nti Timoseewo yali agwanidde okuba nga akola kyasobola okumwegattako mu Roma gy'ali alimu, wamu ate era n'okumuleetera ebitabo bye wamu n'olugoye lwe. Era twagenda mu maaso ne twetegereza nti mbagirawo n'avaayo eyo, naye olunyiriri 13 lwe tutatunuulira kwolwo lwo lutandika nga lutulaga nti Dr. Luka awandiika ng'alaga nti ne bagenda ku kyombo nga bava mu kifo kiri ekya Tulowa era nga balina okubeera nga bajja mu Aso. Naye Pawulo ye n'atabeegattako kubanga yali ateeseteese okutuuka mu Aso ku bigere. Kati obukulu bw'ensonga waneeno bw'otunulya olunyiriri ate olw'14 lulaga nti oluvannyuma nnyo n'atusanga mu Aso era n'atwegattako ne tujja e Mituleeni ne tutambulira ku mazzi. Olunaku olwaddako ne tutuuka mu kifo ekya Kiyo, era awo tetwakomawo ne tujja mu kifo ekya Soma. Bwe twamala ate era ne tutuuka ku lunaku oluddako mu kifo kino Mireeto. Olw'16 awo Pawulo n'asalawo obutayita mu Efeso kubanga yali tayagala kumala budde buwanvu mu Asiya, era nga ekigendererwa kye kyali kyakukakasa mu ngeri emu oba endala oba yali asobola okubeera mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Pentekooti. Olw'17 awo bwe twali e Mireeto, Pawulo n'atumya abakadde aba Efeso kujja gy'ali. Olw'18 era bwe bajja n'abagamba nti mwe mumanyidde ddala engeri gye nali mu masekkati gammwe okuviira ddala ku lunaku olwasookera ddala bwe nateeka ebigere byange mu Asiya. 19 N'empeereza Mukama waffe mu buwombeefu bwonna n'amaziga n'okukemebwa kwe nalaba mu nkwe ez'Abayudaaya. Olwabiri nga bwe saalekayo okubeera nga mbagamba ekintu kyonna ekyali eky'omugaso, ne mbasomesa mu lujjudde ne mu nnyumba ku nnyumba nga njulira eri Abayudaaya wamu n'Abayonaani okwenenya eri Katonda, okukyuka okudda eri Katonda wamu ate era n'okukkiriza Mukama waffe
Yesu Kristo. So zino zenyiriri zenjagala tubeere nga twekkanyiza ddala kuva ku nnyero 13 paka olwabiri mu olumu nti ennyiriri zino nkulu nnyo mutulagira obulamu obwono omusajja n'ebigendererwa byali atunuulira okuba nga amaliriza n'ensonga ez'enjawulo ze tusobola okuba nga ate naffe tweyambisa mu bulamu obwa bulijjo okuba nga tukola ebintu mu ngeri eyo egulumiza mukama waffe Yesu Kristo. Kyosookera ddala okulaba mu lunyiriri 13 ye nteekateeka eya Pawulo nti okuva mu Tulowa kugenda mu Aso yasalawo okutambulira ku bigere. Omuntu asobola okwebuuza lwaki, naye era abantu ab'enjawulo oba ebyafaayo by'ekkanisa bisonga ku ngeri Pawulo gy'ali yaliyibwamu omutima gwe n'ensonga ey'okubuulira Kristo wonna we yali asobola okuba nga afunidde akakisa konna oba olugi nga lumuguliddwawo, nti ateesa oba asalawo okutambulira ku bigere kubanga yali ayagala akozese buli mukisa gwonna gwali gumuweereddwa okubeera nga abuulira enjiri abantu byali asobola okuba nga asensikana ng'atambula abataali balokole okubabuulira enjiri, abaali abalokole n'obazaamu amaanyi. Ate era kisuubirwa nti olugendo okuva e Tulowa ogenda mu Aso ku bigere lwali si luwanvuko bw'obanga olugereegeranyiriza kukutambulira ku mazzi. So ndowooza olw'ensonga eyo abasinga bagamba nti waliwo mayiro wakati wa 3 ku 4 omuntu ng'atambulidde ku bigere. So kati osobola otunuulya embeera eyo olunaku olwaliro omuntu omugamba mayiro 3 ku 4 asobola okugamba nti kantambule mayiro 6 ku mazzi naye si 4 ku bigere. Ekyo kikulaga omutima ogwono omusajja n'okwewaayo kwe yalina eri obuvunaanyizibwa oba eri obutume obwali bumuweereddwa. Obutume bwa Pawulo tebwali bwa masuuti, tebwali bwa kamera, tebwali bwa mamotoka, tebwali bwa manyonyi, tebwali bwa kweraga oba bwa kwefunira agatiibwa. Naye obutume bwa Pawulo bwali butume bwa kukola n'okugulumiza mukama waffe Yesu era ebyo byali amwesigisiza. Olw'e14 n'olw'e15 zoogera ku bino wammanga nti bwe yatusanga mu Aso ne tutambulamu naye okutuuka e Mituleeni, era ne tuvaayo eyo olunaku olwaddako ne tujja mu Kiyo, era olunaku olwaddako ne tujja mu Samo, era oluvannyuma nnyo ne tutambula ne tutuuka mu kitundu eky'Emireeto. Kati ebyo bikulu bya kutegeera. Ekinnyonnyola waneeno Mireeto ate esirisa ebifo bino ebirala omuli Aso, omuli Mituleeni, omuli Kiyo, ate omuli ne Samo, nti Mireeto waliwo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwe yali agala okutuukiriza ng'ali mu kifo kino eky'Emireeto. Ensonga lwaki olw'e16 lutugamba nti Pawulo n'asalawo, olw'e16 lutulaga nti kubanga Pawulo yasiima okuyitira mu Efeso mu kyombo aleme okulwa mu Asiya kubanga yali ayanguwa oba nga kiyinzika okubeera mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Pentekooti. Kati ensonga etuweebwa lwaki newankubadde Mireeto yali kumpiko ne Efeso naye Pawulo teyasalawo okugenda mu Efeso, Bayibuli etulaga nti ensonga eyo yali yakuba nti yali tayagala kumala kiseera kiwanvu ko mu Asiya. Jjukira yali amazeeyo emyaka 3 eyo miramba ng'akola omulimo ogw'okusimba amakanisa n'okubuulira enjiri n'okunyweza ensonga ez'enjawulo. So mu lunyiriri olw'e17 Bayibuli etulaga nti bwe yali mu Mireeto n'atuma mu Efeso n'ayita abakadde ab'ekkanisa. Kati bino bikulu nnyo byakuba nga tutegeera nti Mireeto kifo kikulu nnyo mu nsonga ey'ebyo Pawulo byagenda mu maaso n'okuba nga akolera mu Mireeto oba mu kifo kino ekya Mireeto, nti ensonga tezituweebwa zonna wabula tulinako ezimu ezituweereddwa. Naye lwaki
yaguma lwaki yasalirawo ddala obutatuukira ddala mu kifo kino ekya Efeso wabula n'aguma n'amalako ennaku ze yamala mu kifo kino ekya Mileeto nga bw'alinda abakadde ab'ekkanisa eya Efeso okumwegattako mu Mileeto. Wano wetujja omutwe gwe tuliko ogugamba nti Pawulo wamu n'abakadde ab'ekkanisa eya Efeso e Mileeto, nti abatumya gwe yenna ayinza okugamba nti mu ngeri emu oba endala abantu bano yali abasuuliridde. Kikulu nnyo okubeera ng'otegeera nti yali alina ekigendererwa eky'okutuuka mu Yerusaalemi ku lunaku luli olwa Pentekooti lumusangeyo, naye ng'ate bingi bye twalaba mu masomo amalala ng'ekimu ku byo ekyali ekikulu ennyo lwaki Pawulo yali alwana nnyo ogenda n'okutuuka mu Yerusaalemi y'ensonga y'okuba nti yayinako ebyali bimuweereddwa byali atumye Timoseewo ne Erasto ne Tito okubaako bye bafuna mu makanisa amalala agali obulungiko, okubanga gayinako ekintu kye gaali gasobola okubanga gakuŋŋaanya kibeere nga kyeyambisibwa okuwa abo Abakristaayo abalina embeera y'okusoomoozebwa mu Yerusaalemi oba mu Buyudaaya. So ekigendererwa ekikulu kya kutwalayo ebyo byali amaze okuba nga afunamu ago amakanisa biyambeko Abakristaayo abo abalina embeera ey'okusoomoozebwa mu Yerusaalemi. Ate ekirala kikkirizibwa oba kyogerwako ab'ebyafaayo bangi nnyo nti olunaku olwa Pentekooti lwakuŋŋaanyanga abantu bangi Abayudaaya abaali mu buwanguse bakomangawo n'abo abantu abala abakyalangako obukyazi mu Yerusaalemi bonna ku lunaku olwa Pentekooti bakomangawo bajjanga abalala nga balambula n'okwetegereza abalala okugula ebintu ebyenjawulo. So Pawulo yakalabira ddala ng'ako kaali kakisa kennyini k'okuba ng'asensikana abantu enkumuliitwa abo abaali bagenda okujja okukyala wamu n'abo abaali babeera omwo okubeera nga abakakasiza ddala ababuulira kwoyo Kristo n'okukomererwa kwe. Ensonga enkulu mu bufunze tusobola okugamba nti yatunuulira olunaku olwo nga lwali lunaku lwa kuggusiza ddala ensonga ekwata ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Basawo ne bannyabo, kye kino ekinnyonnyola obutume obwono omusajja na lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yali yamuteekera bw'ati n'agamba omusajja ono yali wakubonaabona ebintu bingi nnyo olw'erinnya lye. Ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo byasooka okwogera eri Pawulo olunaku lwe yamukomya eri obutujju bwe. Ebigambo ebyo byasigala ku ndowooza ya Pawulo ne ku mutima gwa Pawulo obulamu bwe bwonna, era talina kyakwejjusa kyonna kyayogera ku ebyo byonna byasinsikana mu buweereza bwe, kubanga yabiwulirira ddala okuva mu kamwa ka Mukama waffe Yesu Kristo. Enso kikulu nnyo okubanga tutegeera nti newankubadde Pawulo teyagenda mu Efeso oba mu kitundu kino ekya Asia, tusobola okugamba nti ekiraga nti abantu ab'omu Asia teyabasuulira ensonga y'okuba nti era newankubadde teyabatuukako wano mu Mileeto, yagenda mu maaso n'okubanga abatumya okwogera nabo, kubalagira wamu n'okubazaamu amaanyi eri ebintu ebyenjawulo bye baali bagwanidde okubeera nga bategeera ng'era kisuubirwa tiyali amanyidde ddala tiyali wakuddamu kuba ng'akomawo mangu eyo. So kyali kikulu nnyo era kyali kigwanidde okubeera nga abantu bano yalina okuba nga nabo abaako ebigambo by'abagamba ebisemberayo nnyonnyini ddala, era kisuubirwa nga era kikkirizika kyogerwako bannabyafaayo abawandiisa bagenze mu maaso n'okunoonyeza ku bintu ebyenjawulo ebyaliwo mu biro ebyo, nga balagira ddala nti mu baana abakadde aboogerwako abalina okusinsikana Pawulo mu kitundu kino ekya Mileeto mwe mwali n'abo abayigirizwa 12 abaali bagoberera ensomesa ya Yokaana Pawulo byasanga Efeso, n'ababuuza ebintu ebyenjawulo oba baali bategeddeko Kristo y'ani n'ebisigadde, n'ababuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo
oluvannyuma ne bategeera Kristo Yesu era Pawulo n'abasaka emikono ne bajuzibwa Omwoyo Omutukuvu. So kikkirizibwako abawandiisi bangi nti mwabo abakadde aboogerwako ne bano 12 baaliko nga Bikola Batume 19 olw'omukaaga paka olw'omusanvu olutulagira ddala ensonga eyo. Naye ate ekirala kyetugwanda okubanga tufaako y'ensonga ey'abakadde okubanga tuginnyonnyokera ddala bulungi. Bwe twogera ku bakadde ne twogera ku balabirizi ne twogera ne ku basumba, mu bufunze amannya ago ga njawulo, naye newankubadde amannya ago ga njawulo gasonga ku yafeesi y'emu. Yafeesi eyo y'emu ennyonnyolwa abantu abayitibwa abakadde, ennyonnyolwa abantu abayitibwa abalabirizi, ennyonnyolwa abantu abayitibwa abasumba. Era mu biro eby'abatume era ne mu nsomesa ya Bayibuli kimanyikiddwa nnyo nnyini ddala nti ekkanisa yonna oba ekkuŋŋaaniro lyonna ery'Abakristaayo ligwanda okubeera ekkuŋŋaaniro erifugibwa abakadde. Eddoboozi eryo luya lyenkozesa oba enjogera eyo gye ndyokozesa, abakadde si omukadde. Ekkanisa yonna nga ekulembebwa omukadde omu, eyo si kkanisa okusinziira ku Bayibuli. Ekkanisa okusinziira ku Bayibuli ye kkanisa ekulembebwa abakadde, nga tetulina omu naye nga tulina bangi. Ekigendererwa kya kwewala omu oyo ayinza okubanga ayinza okuliibwa obufuzi n'afuuka nakyemalira. Nti tukirabye ne mbafuzi ab'amawanga ag'enjawulo abatasuubira nti balina omuntu omulala gwe balina kuba nga bannyonnyola, abatasuubira nti balina okuba nga bawa ekyokunnyonnyola eri abo abaabalonda ne bateeka mu buyinza oba Katonda eyabaganya okuba nga bafuna obukulembeze, bamala ne bafuuka bannakyemalya anti obuyinza nga bukoze ki? Nga bubayingidde obwongo bwabwe. So bw'oba osomye ebyawandiikibwa nga Bikola Batume essuula eya 2 olunyiriri olw'17 telusonga ku mukadde wabula lusonga ku bakadde. Ensonga y'emu era ojja mu Bikola Batume essuula eya 2 olunyiriri 28 nalwo telusonga ku mukadde wabula lusonga ku bakadde. Ensonga y'emu tugiraba mu Tito essuula esooka olunyiriri 5 nayo tesonga ku mukadde wabula esonga ku bakadde. Era ne mu Timoseewo ekisooka essuula 15 olw'17 olunyiriri 17 mu Timoseewo ekisooka essuula 5 telusonga ku mukadde wabula lusonga ku bakadde. Nga sikulwisizaayo ate era bw'osoma Peetero ekisooka essuula 5 olusooka n'olwokubiri, ennyiriri ez'ebbiri tezisonga ku mukadde wabula zisonga ku bakadde. So ekkanisa erina kubeera ng'ekulembebwa ttiimu ey'abakadde, ekitegeeza nti ttiimu eyo ey'abalabirizi. Omulimu ogwo mugazi nnyo nnyini ddala nga tegulina kwesigama ku muntu omu. Era ekikula ekya yafeesi ey'omukadde kirabikira mu ngeri za mirundi 3. Engeri esooka kwe kufuga, engeri ey'okubiri bwe bulabirizi, engeri ey'okusatu kwe kusumba, ate ng'okusumba kutambula n'okuliisa. Kyovalaba mu nnimi ezimu abasumba bayitibwa baliisa, mu nnimi endala Oluganda abasumba bayitibwa abalabirizi, bayitibwa abakulembeze oba betuyita abasumba. So yeeyo yafeesi. Era ebisaanyizo ebirala byonna ebisongera ddala ku yafeesi eno tubiraba mu Timoseewo ekisooka essuula 3 era nga kye basooka okuba nga basirisiza ddala mulabirizi w'omusumba oba omukulembeze oyo agwanidde kubeera musajja, tagwanidde kubeera mukazi. Ekkanisa yonna egamba nti erina omusumba nga mukazi mu maaso ga Katonda ye kkanisa etalina musumba, kubanga mu maaso ga Katonda tamanyi kkanisa nga omukulembeze waayo ya mukazi. Olunaku olwaleero tubirabye emirundi mingi nnyo abantu abatagondera kigambo kya Katonda
beeyitiriza waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa ne bayisaamu amaaso ebyo ebyawandiikibwa ne bakola ebibanyumira, ne Bayibuli tebakkiriza kubeera nga beeyisa bwe batyo. Bayibuli etunuulya obukulembeze obw'abaami, ate n'abaami abo bayina ebisaanyizo bye bayina okubeera nga bakola batya, nga bayina ebisaanyizo bye bagwande okubeera nga bakola batya, nga bayina. Tebagwande kuba ba mululu, bagwande kuba nga beefuga, bagwande kubeera nga baaniriza abagenyi n'ebintu ebirala ntoko. Naye bwe tutunuulya olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana, Bayibuli tulaga nti abakadde abo bwe baamwegattako mu kifo kino ekya Mileeto, baatuuka gy'ali n'abagamba nti mmwe mumanyi okuva olunaku olubereberye bwe nalinnya mu Asiya, bwe nabanga mu mmwe mu biro byonna. So Pawulo ensonga gy'abatuukizaako nga bamaze okujja mu bulumi obw'amaanyi, mu maziga amangi ennyo, abajjukiza obulamu bwe, abajjukiza n'okusomesa kwe. Emyaka 3 gye yali mu bo, abalaga nti obulamu bwe tebulina ngeri yonna gye bwakontanamu, gye bwaleeta embeera yonna ereeta embeera ey'okwesittala, nti ebigambo byayogera nabo bano abakadde ba Efeso era bye bigambo bye bimu bye tulaba wano mu Bafilipi essula ey'okuna olunyiriri lw'omwenda byeyogera n'ekkanisa ey'Abafilipi nga bagamba nti byonna bye muyize ne mufuna ne muwulira ne mulaba mu nze mubikozese, era Katonda ow'emirembe anaabeera wamu nammwe. Era ebyo bigambo byemu bye tulaba yagenda mu maaso n'anyweza ne mu kkanisa ey'Abasesalonika, mu Basesalonika ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, bwe yayogera ng'agamba nti bwe twali mu mmwe twefuga mu masekkati gammwe nga tulinganga maama afaayo eri omwana we. Olunyiriri lw'ekkumi yagenda maaso n'agamba mmwe mwennyini muli bajulirwa era ne Katonda engeri gye tweyawula era ne tubeera nga tetuliiko kyakunenyezebwa mu nneeyisa yaffe eri mmwe abakkiriza. So ebintu bino yabinyweza mu bifo ebyaki eby'enjawulo nga alaga nti yakulembera n'obulamu bwe. Omukulembeze yenna omulungi yakulembera n'obulamu bwe, nti era tiyayogera bino mu ngeri ya kubeepankirako, wabula bino n'enneeyisa ye yali yakyakulabirako eri bo, okubeera nga abazzaamu amaanyi okubanga nabo bakola omulimo ogwali gubeesigisiddwa mu bwesigwa wamu n'okwewaayo. Olunaku olwaleero nno kyanjawulo. Abasinga bafaayo nnyo eri ekirabo ky'oyo omuntu okusinga enneeyisa ye. Bayibuli tesomesa ku birabo byokka ebiyinza okuba nga biwereddwa omuntu oba ekirabo ekiwereddwa omuntu. Bayibuli esomesa ne ku kye tuyita enneeyisa. Ate ensomesa ya Bayibuli tekulembeza kirabo kya muntu mu maaso g'enneeyisa, wabula Bayibuli ekulembeza enneeyisa y'omuntu okusinga ekirabo ky'omuntu. Abatabifaako ebyo olunaku olwaleero batunuulira kirabo kya muntu si nneeyisa y'omuntu. Pawulo bwe yali awandiikira Abakolinso mu bbaluwa ye esooka, Abakolinso ekisooka essula 11 olunyiriri olusooka, yagamba Abakolinso mungoberere nga nange bwe ngoberera Kristo. Ekitegeeza singa yali alekeddaawo okugoberera Kristo, baali tebagwanidde mugoberera. Olunaku olwaleero bangi tebagoberera ebyo bituwandiikiddwa naye balina abagoberezi nfanfa. Lwaki balina abagoberezi nfanfa? Abagoberezi nfanfa bano tebamanyi biwandiikiddwa mu Bayibuli, kubanga singa badde bamanyi ebiwandiikiddwa mu Bayibuli tebaaligoberedde bantu basomesa bintu ebiyitira ku ebyo ebyawandiikibwa, obanga empisa zaabwe zikontana n'engeri entuufu omuweereza gy'agwanidde okuba nga yeesaamu. Ensonga lwaki Timoseewo ekisooka essula ey'okusatu ne Tito essula esooka tuziina mu Bayibuli zitulaga obulamu, zitulaga enneeyisa ey'abakadde, ey'abakulembeze
gye bagwanda okubeera nga bakola ki nga bayina. Leero tulina abasumba abeeyita abasumba nga babakazi babiri basukka mukazi omu, banywi ba mwenge, tebeefuga, balina omululu gwa ssente, tebakyaza bantu n'ebintu ebyaki ebyenjawulo ennyo. Kati bwe byogerwako bo balowooza nti omuntu aba abalumbye, ne beerabira nti teri n'omu ku ffe ayina kubeera nga asomesa ekyo ekiyitira ku ebyo ebyawandiikibwa. Ekyo kiwandiikiddwa kikkirizibwa eri ffe okuba nga tukyogerako, okuba nga tukisomesa. Obuzibu tebuli naffe abasomesa ebyo bye tulaba nga Bayibuli ebiraga. Obuzibu buli n'abo abakwatibwa ensonyi, abalowooza nti balumbibwa nga tusomesa ebyo Bayibuli byegamba nti tugwanidde kuba nga tubikola ate bo nga bakola ki nga babikola. Kati nno kino kyakuyiga eri gwena awuliriza. Tokulembeza ekirabo ky'omuntu, kulembeza oba sooka otunulye empisa z'omuntu. Singa empisa z'omuntu ziwakanya ekyo Bayibuli kyeraga nti zagwande okuba nazo, newankubadde ayinza okuba nga alabika nga ayina ekirabo, tagwande kuba mu buweereza. Agwanidde n'asooka n'atuula wansi n'afaayo oba neyeekolamu omuki omulimo. So ekirabo kikulu nnyo. Twagala abantu ne baweereza eri ffe oba omubiri gwa Kristo nga baweereza ddala mu ekyo ekirabo ekibaweereddwa, naye ate tetulina kuba nga tuyisaamu amaaso kye tuyita empisa ez'oyo omuweereza. Bw'osoma essuula eya2 ey'ebikola bya Ttume n'otunuulya olunyiriri 19, nalwo lulimu nno bingi bye tugwanidde okubeera nga tukola tutya nga tufaayo eri byo. Bayibuli etulaga nti n'ayogera ng'agamba nti nga mpeereza Mukama waffe mu buwombeefu bwonna n'amaziga n'okukemebwa kwe nalaba mu nkwe z'Abayudaaya. Kati wano waliwo ebintu ebikulu ebyotegeera nti Pawulo ngeri ki gye yakolamu obuweereza oba yaweereza atya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisookera ddala kye tulaba ne mu mabaluwa ge amalala, akulembeza ensonga ey'okweyogerako ng'agamba nti yali muddu wa Kristo. Yali muddu wa Kristo. Tetuyina muntu yenna asobola kuweereza Kristo bulungi n'atasooka kubeera nga yeeraba ng'omuddu owa Kristo. Oyo eyeeraba ng'omuddu owa Kristo yoyo ajja okutegeera nti Kristo alina obuyinza ku bulamu bwe, era tajja kunoonya kubanga yeegulumiza, tajja kunoonya kubeera nga ayisawo bibye, wabula ajja kubeera ng'atunuulya engeri gye yeekakkanyamu mu maaso ga Mukama we oyo ayitibwa Kristo Yesu. So mu kuba nti Pawulo yeeraba nti yali muddu, yeeraba nti ng'omuddu yali agwanidde kuweereza. Era kye tulaba akabonero ak'oyo eyeerabanga omuddu owa Kristo Yesu aba agwanidde kubeera nga aweereza mu buwombeefu. Nti obulamu n'obuweereza obwa Pawulo mu buwombeefu, nti yatuukiriza yafeesi ye oba obuweereza bwe obw'obutume mu buki mu buwombeefu, era yatyalina kintu kya kyonna kyakola wabula yenyumiriza mu bunafu bwe, olwo amaanyi ga Kristo gasobole okuba nga gawummulira ku ye. G'Abakolinso ekyokubiri essuula ey'12 olunyiriri olw'omwenda. Abaweereza ffenna tugwanidde okubeera nga tetuli ba malala, tugwanidde kubeera nga tweraga, tugwanidde okuba nga tugoberera abaweereza bano abekakkanya nga Pawulo naye mwene bwe yagenda maaso n'okuba nga yekkakkanya ti newankubadde mu buweereza bwe olw'ekisa kya Katonda yalaba obubonero n'ebyamagero nga bikolebwa Katonda Mukama waffe ng'abikolera okuyita mu ye, Pawulo yasigala nga yali mu buwombeefu. Mwalimu amaziga mu buweereza bwe, amaziga gaali mangi, era amaziga ago gaaleetebwa ebintu eby'enjawulo mu kuba nti
yalina okulumwa n'okwagala kw'amaanyi nnyo eri abo Katonda byali atadde wansi w'obuweereza bwe, kubanga yafangayo nnyo okulaba nga bateeka mu nkola ebyo byali abasomeseza, nga babiteeka mu nkola, nga bawuliriza ebyo byali abagambye, nga amaziga gamuyitamu olwa obutego n'enkwe ez'Abayudaaya ezajja nga gyali nga zigezaako okumukomya obutatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo bwe yali ayitiddwa okuba ng'akola, ng'ebyo byonna bimuyungula amaziga n'akaaba. So okwagala kwe ennyo okukola ogwo gwali gumuweereddwa n'okuzaamu amaanyi n'okwagala okulaba okukula okulungi okw'Abakristaayo n'emitawaana gye baali bolekedde n'ebisigadde byamukaabyanga. So yoyo mutume era Bayibuli etulaga nti nasensikana okugezesebwa kwa maanyi. Tujjukira bulungi kuviira ddala mu ssuula 13 olunaku lwe baatandikirwa ddala okuba nga batumwa bwe baali mu Antiokia ekya Syria, nti baagenda mu maaso n'osensikana emitawaana mingi. Bw'osoma essuula 13 eyo byasensikana tebyali bitono, n'asuulibwa mu Listra, mu Derbe, mu Iconium, Lycaonia, ebifo ebyo byonna tebyali mmere kulya. Mu Thessalonica bamutwala biwala, ebifo eby'enjawulo byonna Pawulo yasensikana ebintu bingi nga byali byakugezesa kungi nnyo gye yali. Mu Korinto n'atuuka n'okwagala ovayo mu kiro Mukama waffe Yesu Kristo n'alabika gy'ali mu kwolesebwa ng'amugamba nti tosirika, totya kintu kyonna, teri n'omu agenda kuteekako kisago, gwe genda maaso n'okubulya ekigambo kyange, muno mukyalimu abantu bange. So bw'oyagala kwekkaanya ebintu bingi byayitamu, ogwanidde okusoma ebbaluwa gye yawandiikira Abakolinso ey'okubiri essuula 11 okuva ku nnyo olusooka paka olw'13 ng'alaga emitawaana gy'ayitamu mu Efeso, mu Asia. Ebintu byali bingi ntoko. Obuweereza bwe tebwali bwa masuuti, tebwali bwa bikinga bwe neeyogeddeko, tebwali bwa butaala, tebwali bwa kamera, tebwali bwa bandabe, wabula ekinyonyola obutume bwa Pawulo kyanjawulo n'obutume obwabo abeeta abatume olunaku olwaliro nga babutaala, bakamera, bamanyonyi, kwegamba banoonya kakubiddewa engeri gye basobola okuba nga bawandiikibwako mu mawulire, boogerwako ku leediyo, boogerwako ku TV n'ebisigadde. Tojjukira ddala bulungi ne essala bwe yasookera ddala okuyingira mu Efeso mu ssuula 19 bwe yali nga asomesa mu yeekaalu ne bamuggyayo bubi, ne batandika okuba nga boogera eby'ensonyi ku kkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo, n'avaayo n'agenda mu ssomero ly'asomesezaamu. Byali bingi nnyo. N'ajja mu Greece, Abayudaaya ne bategenkwa okuba nga baagala omunyakulako ssente ze yali afunye n'okwagala okumusaanyawo. So tebyali bitono, wabula byali bingi nnyo nnyini ddala, era bino abyogera okuzzaamu abantu bano amaanyi nti newankubadde embeera ezo yazisanga, tezaakomya ekyo kyali agwanidde kubanga akola. Yagenda maaso n'okubanga akola obanga asonga mbeere n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa. So teri n'omu ku ffe alina okulowooza nti no obuweereza bwangu, nti byonna bigenda kuba mirembe nedda. Ebiro mu ebiri, ensonga lwaki Timoseewo ekyokubiri nnyo tugamba okuwulira mu enjiri, mu biro birabika ng'ebirungi n'ebyo ebirabika nga ebitali birungi. So mu Lwabiri ayogera eri bo nga bagamba abakadde bano nti mumanyidde ddala bwe saalekayo okubagamba ekyo kyonna ekyali eky'omugaso nga nsomesa mu lukale wamu ne mu mayumba. Basebo ne bannyabo, omwami ono talina kintu kyonna kyalaba nga kyali kya mugaso, nga kyali kya kuyamba omuntu okweyongerayo mu bulokole bwe kye yeesigaliza. Byonna yabibuulira Abakristaayo
byalaba nga byali byakugasiza ddala kubanga ebyawandiikibwa byonna bya mugaso era talina kyalaba nga kyali kikulu n'akola ki n'akireka emabega era talina kyeyakweka kyonna mu kutya oba mu kuba n'essuubi ly'okubanga yeeyagaliza nedda. Lunaku olwaleero tulina abaweereza bangi nga bali ku luwummula, bo baatuuka mu kuwummula. Bwe twogera ku kuwummula kuno, bo baagala nnyo ebyokusomesa naye ate ebyokusoma tebabiinaamu ki mutima gwonna. Ensonga lwaki abaweereza abasinga olunaku olwaleero balikola obunyazi bw'obusumba. Kye tuyita obunyazi bw'obusumba y'embeera ey'omuweereza okulemererwa okulembera ekisibo kye mu kkubo ery'amazima oba ery'ensomesa ennungamu n'entambula. Nti omuweereza yenna ali ku holiday, omuweereza yonna ali mu kiwummulo, ye muweereza atagenda twala budde kusoma, atagenda twala budde kwekkaanya ebyo ebyatuwandiikibwa, era agenda kumaliriza nga alemereddwa okubanga akulembera ekibiina kye mu kkubo ery'ensomesa ey'amazima. Pawulo awandiika ng'agamba mu Timoseewo ekyokubiri 2:15 nti tugwanira okukola kyonna kye tusobola okweraga mu maaso ga Katonda nga abo abakakasiddwa abatakwatibwa nsonyi era ekigambo kya Katonda nga tusobola okyawuzaamu mu ngeri ey'amazima. Omuntu atatutte budde kwekkaanya ebyo bituweereddwa tagwanidde kitiibwa kyonna okuva mu kanisa gy'akulembera ne mubiri gwa Kristo, kubanga tatwala budde kwekkaanya, tatwala budde kubanga asima, tatwala budde kubanga anoonya emmere eyo ey'okuliisa abo bamwesigisiddwa, era amaliriza akoze embeera ey'obunyazi mu buweereza. Talina busobozi bukulembera bantu ba mu kibiina, bantu abakuŋŋaana naye okubanga batuuka ku kkubo ery'ensomesa ey'amazima ga Bayibuli. Omuweereza omu Amerika amuyita John MacArthur yayogera n'agamba nti Pawulo teyatiisibwatiisibwa ntebe zaali nkalu mu kibiina kye, yatiisibwatiisibwanga emitwe emikalu. Ekintu Pawulo kye yatyanga ennyo kwe kubeera n'abantu mu kibiina kye ng'emitwe mikalu, naye entebe enkalu tezaamuyigulanga ttama. Abaweereza b'olunaku olwaleero entebe enkalu ze zibayigula, naye emitwe emikalu tegibatiisa. Bo bafa kibiina nti kikutte, era abamu mu zi conference ez'enjawulo basooka nakuba ssimu nga tebanajja nti kikutte, kimaze okukwata nzije, kimaze okukwata tuje. So bo baagala kikutte, baweereza ba butaala, baweereza ba kamera. Naye Pawulo teyatiisibwatiisibwanga ntebe enkalu, yafangayo nnyo ezo ezituuliddwamu. Abazituddemu balina kye bamanyi, balina kye bagambiddwa nga kyannamaddala. Kuno kwe kugenda okubeera okuyaaya n'okw'omuweereza yenna. Naye taata ne maama si be baweereza be tulaba ab'ebiro ebya kaakati, ate era n'abakristaayo abasinga kaakati batiisibwa nnyo ekifo ekirimu entebe enkalu, nga mulimu entebe enkalu. Tebafaayo kiki ekisomesebwa. Bo we balaba abangi bagamba awo Mukama waali, tebasooka kubuuza kiki ekyo ekisomesebwayo. Kiva ku baweereza ne kituuka ne ku bagoberezi. Era ebimu ku bigambo bye nayiga bye nawulira ku musajja oyo ayitibwa John MacArthur, ebimu ku byo ebyazimbira ddala obulamu bwange oba emu ku statements ezikoledde ddala obuweereza bwange n'okuyaayana kwe nnina mu kubanga nkola kyenkola. Ekintu kyayogera n'agamba nti no si buvunaanyizibwa bwange kufaayo eri obugazi obw'ekkanisa, wabula obuvunaanyizibwa bwange bwe buwanvu obw'obuweereza bwange, nti omulimo gwange gwa kufaayo eri obuwanvu bwenzimbyemu abantu, si bugazi. Obugazi mulimo gwa Katonda, obuwanvu gwe omulimo Katonda gwampadde.
okusimbira ddala abantu bano banywezebwe mu nsomesa eya Bayibuli. Ebyo byankola bulungi nnyo, era abasinga abatamanyi lwaki tukola kino kye tukola, tusomesa kitabo ku kitabo, ssuula ku ssuula, lunyiriri ku nyiriri, ebigambo bye nawulira byankolamu omulimu gw'amaanyi nnyo okutegeera nti no omuweereza ekigambo ekikulu kya bwesigwa na bigendererwa. Ebigendererwa bye nkasita bibeera nga birungi bituufu nembeera nga ndi mwesigwa, ekyo kye kisinga okuba nga kikulu. Si bameka abampuliriza, si bameka abensobola okutuukako. Katonda bw'aba asiimye n'akkiriza n'angattako bangi n'agaziya obuweereza, tewali mutawaana. Bw'aba takkiriza era nwanidde kuba nga nkola ekyo kyampitidde okuba nga nkola ki? Nga nkola. Olwabirimu olumu alaga Pawulo nti bwe yaleogera ne bana abakadde, Bayibuli eraga nti nga ntegeeza Abayudaaya n'Abayonaani okwenenya eri Katonda n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Taata ne maama awuliriza, omukulu obuweereza bwe oba okubuulira kwe kwali kuzingiramu engeri zino ebbiri: okwenenya wamu n'okukkiriza. Kino kiragira ddala kubuulira kwaffe kwonna tekulina kuba nga kubulamu oba nga temuli kwogera ku nsonga y'abantu okwenenya wamu ate era n'okukkiriza. Era omuntu yenna agamba nti yenenyeza naye nga takkiriza aba tyenenyeza. Oyo yenna agamba nti akkiriza n'ateenenya aba takkiriza. Beebo boolaba kaakano abatutawaanya bagamba nti balokose, naye otunulya enneeyisa yaabwe ng'eragira ddala nti si beetegefu oba tebalina bintu bye beenenya kubanga baleka, kubanga oyo eyeenenyeza akkiriza era akkiriza aba yeenenya. So teri kubuulira kwonna kulina kubulamu nsonga y'abantu kwenenya n'okola ki? N'okukkiriza. So byemu ku ebyo bye njagadde tubeere nga tutunuulya ku mulundi guno, era Mukama waffe bw'anaabakkiriza tujja kuba nga twongerayo obubaka buno okulaba ekitundu kyaffe ekirala. So wano kyensobola okugamba nti bannange twekumire mu ebyo, bino ebimu ku ebyo bye tulabye Pawulo ng'ayogera bibeere eby'omukisa eri obulamu bwaffe, n'otubuulirira kubeera nga tunoonya okubeera nga tuli baddu ba Mukama waffe Yesu Kristo, gwe mufumbo, gwe omwana, gwe omuweereza, okunoonya okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo wansi w'embeera yonna gy'oyinza okuba nga weesanzeemu. Katonda oyo agikukkiriza ogiyingiramu alina obusobozi okukuumira mu mbeera eyo, n'okukulokola mu mbeera eyo, n'okuwa obuvumu okuba nga osigala nga omuweesa ekitiibwa. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mwenna. Amiina.